entire country. Okusinziira ku bibalo eby'akakiiko akalwanyisa okusaasaana kw'akawuka ka mukenenya ka Uganda AIDS Commission ebya 2024, Uganda erimu abantu abawangala n'akawuka kano 1,552,238 nga ku bano abakyala baali 93,000 so nga abaami baali 57,000. Ebibalo era byalaga ng'abavubuka okuva ku myaka 15 n'okudda waggulu be basinga okubaamu akawuka kano. Kati wano ab'akakiiko kano we basinzidde okowoola abazadde obutasuulirayo gwa naggamba wabula bafeeyo ku baana baabwe mu kaseera kano ak'oluwummula basobole okubatangira okufuna akawuka. Tujja kubeera ne famiri zaffe, ab'emikwano, abalirwana, naye tujjukire nti ne bwe tuba tusanyuka tetwerabira nti akawuka kakyaliyo era ko tekeebaka. N'olwekyo tubeegayirira nti ekiseera tekinnaba kutereera. Mu pata ezo mubeeramu omwenge, mubeeramu cookies ze bawa ezirimu enjaga, mulimu muntu n'abeera nga tategeera na gy'ali mala nga nnaku 2 basobola omukolako ekintu kyonna. Dr. Ruth Ssenyonyi, ssentebe w'akakiiko ka Uganda AIDS Commission, agamba n'abakulu nabo banyiikira okukozesa obupiira bukalimpitawa okwekuuma obulungi mu biseera by'eggandaalo. Waliyo ne methods endala nnyingi nti bw'obeera mufumbo beera ng'omwami n'omukyala muli mwekka temugatta mu bantu balala. Kondomu tukyagyogerako nti muyiga okugikozesa ey'abakyala n'ez'abasajja muzikozese bulungi mu kiseera kyazo. Bw'oba okyali muto nga tonafuna munno wakubeera naye tugenda mu bino ebyokwegatta ne munno, kubanga bw'oba okyasoma ebirungi biri mu maaso, nywera mu kusoma. Kati bano bagamba omwaka ogujja essira bakulissa nnyo ku kutangira bamaama okuzaala abaana n'akawuka ka mukenenya. Twagala omwaka ogujja tuteeke nnyo essira ku kintu kino, tulabe nti omukyala ali olubuto amanyi nti obulwadde abulina, akoze atya, amira atya eddagala, omwana aleme musiiga bulwadde buno. Omwana azaalibwa omukyala alina obulwadde obwo akoze atya, omwana oyo tusobola omuwa eddagala kumala akaseera katono n'atafuna bulwadde buno. Okutwaliza awamu abakulu bagamba bannayuganda abeekebeza akawuka beeyongeredde ddala nga kati bali ku bitundu 94 ku buli 100 ate abali ku ddagala bali ebitundu 9 ku buli 100.